Tata tewali era teribayo Tata singa n'emikwano egy'ensigo Tewali era teribayo mujja tugende ate mumala budde bwammwe eri Mukama akolerawo nekanzaawona bwenno muli awo mujja tugenda yakusale temusiba bannange tulina saavisi amaanyi kansaawona tawona Father's heart. Omuzannyo gukwatagana ku balokole obutayingira batagaataga bwebati nebagenda nebaferebwa nebagwa batandika n'okwejjusa mbu ate obulokole just because tebali patient tebanywerera wamu empewo ebafuuwa embuyaga ejjeeno nebatwala neva eno nebazza eno babeerawo nga just bo bajaawo bataga butazi balingako kenoonya wakubira Katonda atusaasira Chachi kama abawo omukisa kale mwebali kulongoosa nola nkolangawo ebityo osaanidde kwebaza Kabaka kwebaza Matata Yesu oli wa kitiibwa twetagwana Mukama Tata Yesu osaanidde kwebaza olunaku lwaleero tukumye nga tukyali bala kwebaza otukumye nga tugenda kusomero Mukama Tata Yesu osaanidde Mukama w'abakabaka ebale Yesu Mukama Tata Yesu osaanidde amatendo tusabye haleluya haleluya kama yebazibwa abooluganda mwebale kujja munyumye mwenna muli smart amiina atwaniza abasinza n'abatendereza batwale mu maaso kusinza Mukama abaana bo bewakkiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuuse okusinza sinza Mukama tuuse okusinza Mukama abaana bo bewakkiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero genda maaso nga webaza Mukama kubanga akuumye n'akuleeta walongoosa omuko ogw'obulamu bangi bafudde bali bagezi naye gonna haleluya haleluya katukuyeko abasisa n'abatendereza mugalo tukuyeko ne Yesu mungalo ez'amaanyi kaseera kano katwaniza omusumba waffe atwale emaaso Amina Mukama yeebazibwe baaniriza mwenna mu linnya erya Yesu kamulabika bulungi twebaza Mukama oyo abaleese obulamu bulungi amiina kati nga kitunagabanako gasooka tusinzemu tusabe amiina baniriza omwoyo abeere wamu naffe mweno tusabise amiina Mukama osinga nnyone Mukama osinga obisinga byonna amayinja Tata tewali n'omu
Yesu tewali n'omu akwenkana Tata tewali era teribayo Tata singa n'emikwano egy'ensi eno Tewali era teribayo Masogo mukama sanida amatendo tumanyi nti watumanyanga nekyashabino tenabaawo watumanyanga n'abaweereza baayo tebannakirowooza ko ekyokuzimba kyaki mukama nga tugenda mugabanya ekigambo jangu okwate ku bantu babiri oba basatu bave nga balina kibategedde mu linnya erya Yesu webale Yesu bale mukama mu linnya lya Yesu amiina leero mukama yatadde ekigambo ku mutima amiina genda gabanako yazine Bayibuli ye tubikule Proverbs gaba muno Proverbs engero essula ya 3 onyirirwa kutaano amiina tutuuseeyo egamba wait trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. Chubireko mugalecho. Amina. Egambe webati. Wesigenga mukama n'omutima gwo gwonna. Era gwe teweesigamanga ku ndowooza y'ogwe. Mu makubo go gonna w'ekitiibwa. Ajja kukolera amakubo. Amina. Ekigambo kya buziba nnyo. Njagala okitegeere mulokole bwe mu buli mbeera yonna biseera bya fiizi ozaayo baana kusomera wesigaani mu biseera by'okuzimba wesigaani biseera by'ebizibu wesigaani so teweeteekangako teweerowoolezanga mukama yatumanyi yagamba akumanyi by your name he knows you by name amina kati ki ekikirowooza nti tasobola kuyamba in all your ways acknowledge him amina tukeko tusabire ekigambo kyaleero amina kinywezebwe mu famina amina mukama kati omulungi ow'ekisa tuzze mu maaso g'omukama nga tukwebaza olw'ekigambo kyo kyetugabanyeko mukama tata Yesu tumanyi twokola era tukwezeza omutima gwo n'emitima gyaffe gyonna mukama tumanyi ojja tusumula mukama osumula mukama tumanyi osumula tukwezeza embira ebiseera bya fiizi mukama tukwezeza ebiseera by'okuzimba mukama tukwezeza ebiseera by'obwaka mukama jangu okwate ku bantu mukama jangu okome ku bantu bo mukama tumanyi kyotumanyi webale Yesu webale bulinya Yesu tusage webale kujanira Kansi wali wabwedde omusamira neyanza bombi Haleluya Haleluya Bameka baganyiddwa mu kigambo kyaffe kyaleero subira kugenda kubikola byonna bye batugambye amina kale katukubireko omufumba waffe ekigambo kyatukwate nga wetugatta n'emikono nga tukubirako Yesu yatukubira mu musaalaba kale katuweeyo mu nnyumba ya Mukama leeta sadaka ezito mu nnyumba ya Mukama leeta sadaka ezito mu nnyumba ya Mukama haleluya kale katwagize omusumba waffe asabire ebiweebwayo byaffe amina mpebedde omukisa amina tukale ebikono gyaffe ebiweebwayo byaffe taata omulungi tukwebaza olw'ebiweebwayo byaffe byetuleese mu maaso go bisiime Mukama tubijje wala ntooyo omutima gwaffe Mukama taata Yesu si lwakwagala kwaffe si lwa buyinza bwaffe naye Mukama tumanyi nti ogabira nayo yenna ataleese Mukama tumanyi nti omumanyi Mukama omumanyi sandejja muyanga asige mu nnyumbayo akwebaza by'omukoledde taata Yesu ate sitawe puroguramu bw'omuwadde wadde tomuwadde sente Mukama naye atumanyi zijja nya Yesu seyamutukiriza kati atumaze okuwa era tugamba ku bigambo by'ekisamina ekisa kya Mukama Yesu n'okwagala kwaye Katonda
bibeere naffe ffenna emimba ekitaggwawo. Mukama abawe omukisa. See you next Sunday. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukulikeeyo okusaba nga mulabika bulungi. Nange nno nvaako eyo okusaba. Wabatannalumanyi. Eri wansi mu kikajjo. Bakazi wazze kyaki. Bali amafuta. Tugende wembagana. Katonda abeerize simulabanga. Nsooka muwulirize. Katonda omukwatako bw'oti. Atambula n'okutambula oli ayogera omutunuulidde. Atambula bw'ati. Akwatako ebiso byonna neggwa. Naye mujje tugende ate mumala budde bwammwe eri Mukama akolerawo. Mwenno muli awo. Mujje tugende yokusale temusuba bannange tulina saavisi amaanyi. Kulikayo oluganda. Muva mu saavisi ebadde. Tofaayo wali wansi nakandiseewo obuweereza. Bw'amaanyi nnyo tolina wogeraganya wano. Buli kimu kyeki Katonda akambuza bikebeza. Buli kyogamba kyekiba. Simanyi ng'olabika bubiri ng'obunya bubi kiki. Katonda ekiba kyakyeraga naye tuze kusabira ekitu kimu. Kyangu wakiri. Musumba bwe bamugumwa abantu bajja gambye kyawedde dda nabagambye ebiri ebyo tebimalubwawo. Mukama akola bagenda kujja saleseyo nakimu nabakakasizza. Amina Musumba. Wagala Mukama mulungi mwebale kujja. Sanso balabako. Mwebale. Musumba tulako nawe. Amina. Banaye mwebale kujja. Kemuzze wano buli kimu kiwedde. Musooke mukwera omusumba engalo. Amina. Abooluganda musooke musituke tusinze Mukama. Tumutendereze. Amina. Kano akayimba. Ndowooza mwenna mukamanyi. Ekyamagalo kyange kiri wano. Ekyamagalo kyange kiri wano. Leka simayiro. Ebyange byonna biri wano. Mugabo mubifunye. Biri wano. Amina kimala mu linnya lya Yesu. Mutuuleeko. Mukama mulungi weewaawo. Katwale omukisa guno. Okwaniriza omusajja wa Katonda. Katonda asula mu ye. Katonda atuula ku ye. Omusajja ow'amaanyi. Atuwe ekigamba Amina.
ekigambo kye tumaze osaba Mukama leka kitulemu abo abantu Mukama tumanyi ensawa zino Mukama kiki tutakoze tukusabye tusiibye tukoze buli kimu naye Mukama tukujjukira eno Sande yakubiri kyaki yakatandika abantu batwaliddewo we bakikoze Yesu akola linnya lya Yesu tatusabye tatusiibye baweereza ki kyemutakoze Kanji musumba. Musumba bingi bisinga n'ennyumba gy'ensula. Musumba mama mulwadde agongola sibitegeera nzenna. Ye musumba. Ye musumba. Ye musumba. Yingira. Amina. Musumba mama mulwadde. Here. Mama nagamba lekera obujeemu ati olaba mama okkiriza tokkiriza akkiriza agambye mbune takatwala agambye newoba oyagala lyonna mama sayiniro ne bannaaye okuwayo ettaka obuno obona bannaaye Musumba tweyanzisa iye Musumba iye Musumba bayi Musumba kale naye mama ajja kuba bulungi tuddeeyo alaba mama awo ntansiga naye sikuna Halo Musumba. Iya. Nzikiriza Musumba. Iya. Musumba ngenda kusindikira kale. Iya Musumba. Nzisindise. Musumba business tatambula konsika. Iya Musumba. Musumba binakola. Iya Musumba. Nzikiriza Musumba ebibadde nzikiriza Musumba. Nzikiriza Musumba. Banaye kansubira oba binatambula. Kiki mu Oluganda? This is
Naye byonna tunabikwasa Mukama Katonda ajja kutwambaza amaanyi tusobole okwawula kanisa entuufu n'abasumba abatuufu. Mukama waffe yeebazibwe. Atwale omukisa guno okwaniriza aya mu Worship TV. You are watching BGPtv, The Father's Heart. Oye yatonda eggulu n'ensi yalina obuyinza ne mu kivu eky'okufa yalina obuyinza ku byonna bedde tugamba ffeeza ne saabu bibye. Haleluya gwe twesize Katonda waffe enkya ya leero.
We thank him for such moments. When you can say something that we are thinking about, is the one who is the reason. Praise be to God. Necessary to reach in a certain moment when he's the only reason. Praise God. It is him and only him who matters. Hallelujah. Amen. He is the reason for our being and the reason
era ensonga why you are in such a place lwaki oli mu kitonga kino tumwebaziza mukama thank him lord twebaziza katonda olw'abaana we want to thank God for the children tubakubireko mu ngalo let us have mukama yeebaza praise be to God sister mukama but they know God mukama yeebaza amen twebaza katonda kubanga abaana baffe we thank God because our children bategedde mukama they know God. But again, I want to tell you, however much you see them young, but they see, they hear, and they know. And what amazes you, they understand more than us who are mature. They see those things and understand them. Yet the mature people, the adults, we the adults, we do not understand them. We can't reason. We the adults, they play us. They have played us, the adults. It is us who give in our land in such a way. Brethren, however much they are young, but they see and understand. Praise be to God. Even as the adults, we've understood. Let us understand. Praise God. Praise be to God. We have time before us. You are watching BGPtv, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere era yanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okubasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, excellence, integrity, time and hard working.